balungi bannange mugamba mutya muje baleko byonna gye mutuusaako engalo amannya nga bulijjo Uncle Seeki President w'e Masaka City. Olunaku olwaleero no tuli eno Namasuba gye tusinkanye omugenyi waffe nkiwa abasinga obungi mumumanyi mumulaba abamu mumanyi nga 01 naye abasinga obungi tubabuusa amaaso bano be bantu naye nabasinga okubeererawo abayimbi muwankubale temukimanyi omuyimbi goddeeyo ku TV n'omwegomba omuyimbi goddeeyo ku TV n'omulaba naye nga ya designinze ebiseera ebisinga bano babeera emabega waakyo n'abantu abasinga obungi mubabuusa amaaso TV tezibafaako media tezibafaako ye kasaba kuba oluyimba batininnyo mulimu ba presenter abakikola naye batininnyo abajjukira bano aba videography bano be basinga okubeera emabega wa vidiyo ekyo ekifaananyi kyolaba noga bannange gundi yakoze oluyimba vidiyo wagirabye bano be batula ne bagattagatta ne bakola amaloboozi ne bagattagatta ekifaananyi ebyambalo ebinaakolebwa press eneesuutingibwamu kamera ki gy'olina okukozesa byonna bye babeera emabega waabyo naye munnaaye mubeerabira mubanga olaba opena nti yeekanya kusumulula busumuluzi soda naye tekola ki tenywa kati munnaaye nno gwe nyina olunaku olwaleero omugenyi wange abasinga omungi mubadde mumulaba naye mutera mulaba eyo ku seeti ne temumutegeera omukulu nsanyusa okusanga n'okukulaba nange nsanyusa balaba abantu babeereyo abamu bakulabalabako abamu tebakutegeera bulungi baagala okumanya gwani era abantu tebantegeera nnyo lwa nsonga nze bukyangambaawo I've been in music industry ndowooza emyaka giwere 15 nagiyingira ndi kadoogo wenti naye nga siri mu bya videography nga nkola nnyo ne Good Life n'abayimbi abalala naye bukyanga nyingira kale career yange ya videography ndowooza yeno interview yange ey'okusatu ebbanga lyonna lyembaddewo ye interview yange ey'okusatu nze siri nnyo muntu wa kamera kyokka ate ng'ozikwata naye kalombolombo ffenna abantu abakwata kamera twagala ozitunuzaamu bannaffe naye ffeno tutya simanyi nakumanya oba nina nsonyi nange era omuntu mbeereyo ng'akwata bannaye gye tuba tugenza okukolera n'ezi media naye okuntunuzaamu ogitunuzaamu bannange kinyangwira naye ogintunuzaamu mpulirira ddala ennaku era ogenda okulaba nga nkoze ekiŋŋanvuddewo munnaaye ndowooza kaka kalombolombo naye nga bannange ye mugenyi waffe gwe tulina olunaku olwaleero abantu baagala okumanya okuliddewa era okulidde muno bakuzadde muno najja nankumbi Namasuba najjamu nga ntandise okukola videos naye nga nze ndi wennateeta eyo gye nkulidde naye ate nga ndi nzaalwa y'e Butambala era gye batuziika y'e Butambala naye ennateete gye nkulidde muno mu Namasuba nzizeemu kuba saayagala kubeera mu Makindye nga buli studio gy'owulira eri Makindye buli producer gw'owulira ali Makindye buli muntu yenna yeekwasaganyiza mu music ng'ali Makindye neŋŋamba kanfuneyo ekifo nga kiri close to Makindye naye nga si Makindye kwe kujja wano kati ye videography omuyingira otya era omuyingirira luddawa videography eyandetera obiyingira nno Kisesa yali omugenzi Moses Radio Moses Radio nabeeranga nabo nga ebiseera ebisinga tutuula wansi ne tukola scripts zaffe ne tugenda omuntu oba gwe tunaakola naye video oba ki naye ng'eno ffe abasoose okuyiiyayiiya scripts Moze naŋŋamba naye oli musajja nno mugezi kitoyingira ebya video naye nga nze ndaba sibisobola nga sibiwa nnyo budde nga ba videographer mbabeeramu kuba nakolanga nabo even before meeting bamoze naye ng'ate si byendimu nga selectinga locations I'm good at that nina eriisa eriraba nti eno location esobola onnyumiramu ekintu weekiti
ne ba Vixen abo ndowooza nze yasooka okukola kampani y'aba Vixen wano mu Uganda. Ffe tubadde tukumanyiridde eno mu vidiyo nti kukwata kifaananyi ne ba Vixen nayo inayo kampuni. Nze yasooka okukola eyo kampani y'aba Vixen wano nga tebibanga nawo. Kati sijjukira na muyimbi gwe natandika naye naye era natandika ne Baziza Zioni ayina oluyimba lwe yayimba ne Babijje ddanno ezo zimayi Oxygen. Kati waliwo eya Luna Mubiru gye bayita Sajjabbi biri byadda sisobola nakugamba nti kati nze nga bamanyidde nnyo nayina emikwano gy'abawala nga mingi. Ne tutandikamu ebyo ebiseera nga tebabasasula nabasasula nga abawala nabo beegomba okubeerako mu vidiyo. Kati nga nze mba outsourcinga ne mbaga nono tugenda kukola vidiyo ya Good Life. Kati ngezo obudde amaaso ng'oli agamba nga mbaga tugenda kukola vidiyo ya Good Life. Wandize n'obamu nga bo babula na kunsasula nti ngenda bateekako mu vidiyo z'abayimbi biki. Nga nze bino ate bya videography sibiwa budde. Nga nze olubeerawo Frank nakubira oba Kim XP oba Nolton nti tugenda kukola luyimba yoti naye olowooza location tufune etya oba twagalayo location wetya oba omuwala atya nga tuteesa n'ebyokwambala. Kati nembeera nga nzize nkibeeramu indirectly naye nga si kyekintu nti nze kye nali njagala. Nze obulamu bwange bwali bwakuvimba buvimbi n'abayimbi ntambula n'abayimbi biki. Kumbe kino kiringa kirwadde kigenda kindya mpola mpola. Kati Moze yafa tulina vidiyo gye tugenda okukola naye. Kati nga ŋŋambye njagala okolere script luno oluyimba biki ombuyire sente zeetaagisa okutandika 01 osookere ku nze. Era n'atuwaako sente ne Chaga ne omwami omulala bamuyita Moses Kalule. Ne tutandika onoonya zi location. Nze ne mbabuyira nali njagalamu ebyambalo by'amagye nga ŋŋamba njagalamu emmundu nti Moze abeere ku kimotoka ng'alinga agenda mu lutalo. Oluyimba baali baluyita Katonda tambula nange. Nga mugamba abeere nga ayambadde ebyamagye agenda ku lutalo abeere eyo naye ng'ali mu kusaba ssaala ku lutalo gy'alaga senga nkomawo. Moze n'ayagala idea eyo. Nzijjukira yaŋŋaa kyetaagisa na ssente mmeka ne mugamba bijja kutwala nga miliyoni 4 nga ngeesinga na bugeesinzi. N'agamba Chaga tuzibawe tutandike. Chaga n'aŋŋamba muganda wange mutandika onnoonya ebintu ne tutandika onnoonya ebintu naye during the process ate Moze we yafiira nga tetunnakola vidiyo. Era ekintu ekyo kyannuma okubeera nti ekirooto gwe twali tutandise okukizimba naye ate yafa nga talabye ku waaka wange. Ate nga wano yali agatandike ne 01 ali ekitegeeza awo watandikira 01. 01 kyava kyo gituuma 01. 01 era nga kwepanka kugamba nti nze nnamba emu kuba eba 01 oba nnamba emu naye nga mu butuufu si nze nnamba emu gyebali naye just kwepampalika nepampalika ne ŋŋamba kankyeteekeko ekitiibwa ekyokuba nnamba emu so kwe kweyita 01. Ffe ate tutunuulira nnyo eno ziri ate tubadde twebuuza ziri nezitandika kuki mu figures oba owandiika 0 ne 1 lwakuba mu logo nawandiika kigambo nti 01 naye nali nepampalika nga ŋŋamba nze nnamba emu. Naye ekinnuma nti nali nina ttandikira ddala ku Moze naye naafa nga tetukoze. Kati we yafa nga tetukoze era Wizaawo we yajjira n'ayimba olwo oluyimba lwe yayimba ku Moze ng'afudde nange atulukolere vidiyo kuba ekirooto nakiyina. Awo ne tutandika okukola naye nga tuzzeeko k'emabega omuntu omulala eyampa platform Fake Fameka
vidiyo ya kutama eyo we najja naye ne mubuulira ekirowoozo kyange nga muzaawo amaze okufa bampa omukisa ne mbakolera vidiyo ya kutama ne tugipushinga Katonda n'atukubira akajja. Ekitegeeza vidiyo ya Fik Famake eyakutama yali essasiri eryasooka mu vidiyo gulaffe ono gwe tukwatawo ku TV bikiwe ebita ennyimba ze tulaba. Kati ye yasookera ddala. Kati awo then 01 yo netandikira yatandikira awo ku Fik Famake nejja ng'ekola just engeri gye nali ndudde nga ndi mubayimbi tekyanzibuwalira kuba buli muntu gwe natuukako ne mugaa natandise kampani ng'agamba nja kuwaayo akayimba nja kumba ndi awo nga ne bushibaze tukoze beera nange waliwo n'omukyala bamuyita Mina Iza we twamala eya Fik Famake Mina Iza ye yaddako awo ne tuddako Shiba Spice naye najja so saatawaana nnyo kunoonya mirimu nze buli gwe nagamba nti natandise nga bansanyukirako kuba nali mbaluddemu nzize ntambula nabo mbeera nabo so kyanyanguyira. Abantu baagala okumanya 01 bagiranga basinga gitegeerera mu vidiyo gulaffe naye erina n'ebintu ebirala byekola. 01 behind 01 waliwo kampani endala eyo kampani endala yo waliwo mukwano gwange agirimu naye nga tuli naye era agenda kuba sayininga abayimbi akola promotions nga okubuukinga abayimbi koza abantu bangi nnyo baagala abayimbi naye tebamanyi wabajja tebamanyi wabbasanga abamu tebabeesiga ng'aga nja kuwa gundi ssente aleme kujja naye kati watuukirira ggwe ng'omuntu gwe n'otuukirira omuyimbi kiba kyangu kuba omuyimbi mwe muba mukolagana ate n'oli baba kati n'ebyo tugenda bba tubikola behind 01 tulinamu n'emirimu gyaffe emirala tulinamu eddwaliro tuli mu masimu tulinamu emirimu emirala not only videography. Tutandike n'ebirungi ki byofunyeemu mu videography? Sijja kwogera ku kya ssente kuba ssente mweziri naye ate size tugenda okukulembeza ennyo naye kyensinze ddala nze kyenyinza okukulembeza connection meetingiddemu abantu bangi ne be nali sisuubira ng'oli omuwulira buwulizi naye n'otuuka nga onyumya naye n'afuuka mukwano gwo n'ogamba wano wentuuse then ne popularity nti oyinza n'okufunira obuzibu ewantu n'oyanguyibwa okuddukibwako kati take an example nze abantu bayinza olowooza banzaala Jjinja kuba nze weŋŋenda Jjinja kumpi buli muntu atumanyi twagenda nnyo Jjinja ne Moze tukoleddeyo nnyo zi vidiyo n'obeera nga oyita ne ku street nga bakutegeera nagende Fort Portal olina ngamba nakulabako ku interview ya NBS nakulabako ku gundi kati n'obeera awo nga abantu bakumanyi kuba nze first interview yange nagikolera ku NBS ne Anatali yoyo Ozil kuba she's my OG eyampita nangamba jangu olw'essomero ki? Old Kampala. Yeyo yika yaliyo waliyo n'abayimbi abalala bangaba bagundi baleyo Gravity Fefe saamulaba ate Jasmine naye saamulaba naye nalabayo Gravity oyo yali nno kyali wange mu ssomero olwo kirasi ki ne Maaka Kibaya Maaka twalina mukwano gwaffe Kibaya Maaka oba ye yaddawa kuba Gravity we yatandika ebyokuyimba ng'atambula ne Kibaya Maaka naye oba yaddawa ndabye Old Kampala saalwayo nnyo naye we nagenderayo bebo abaaliyo ba Gravity nga be baakabi mwali mu kirasi emu wali gwe musingako? Gravity nali musingako class emu. Okay. Kati obadde okyatuga nti ogenda Jjinja emikwano bakwaniriza kati
kuba senga saali mbine nandibadde eyo nga teri n'omu ammanyi naye kati n'obudde buno era ndi ku mpewo za TV ojja kubaawo ng'era waliwo omulala akulabye oluusi afuuka effaaniwo olw'emirimu gy'oba okoze kati popularity eyo eyina engeri gyetuyambyemu oluusi ogenda n'ewantu oli nagamba wankolera akayimba kaguni nsaba kuggwireyo ekyokunywa nga tomumanyi tomulabangako so kinyuma nze nange nasooka kulaba na King Sir naye nga ndaba 01 naye ngamba oba just muntu naye nga woobimanyi nti munnaayi naye kati tuba tuli eyo wasaha nangamba we bamuyita 01 bamuyita mwami Good Darlington ngamba bulijjo gundi giraba nesikola ki simumanyi kati nga era buli kikale buli kirungi kibeera n'ekibi kana naddala bano abantu baffe betushootingira music oba betushootingira ennyimba just okusomoozebwa okuliwo kati ennaku zino bya bufuzi nti tutya kati n'okukolera abantu mikwano gyaffe tutya okukolera abayimbi abamu kuba mulimu ebiwayi waliwo ekyeno waliwo n'ekyeri wonookolera oweeri bagenda kugamba kati ali saidi zeeri wonookolera oweeno bagenda kugamba ali saidi zeeno oluusi ne weekanga ng'otidde okukola ate nga naffe mwe tujja ssente mwe tulabirirako famiri zaffe kale naffe n'okuliivinga obulamu naye kati tutya kati nina omuyimbi awo gwe nabadde ndaba ku TikTok Lil Paz era ali mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nga bamugamba salawo wajogwa nga yabaganze temunziza mu ebyo ndi neutral nti salawo wajogwa kati okwo kusoomoozebwa kw'amaanyi kati n'ekirala industry yaffe omuyimbi akuwa leero oluyimba ng'enkyayagala mukole video agayiyayo concept yawo mangu tukole video oluyimba ne mulukolera mulushutinze leero alukuwadde leero ku Lwokuna lemise ku Friday ayagala mu shooting ku Saturday ng'ajagala takuwa nnyo budde bulowooza nakola ki kyoyinza kukola ekiyinza okugyayo oluyimba obulungi ekitali mu nsi ezaakulaakulana kuba ensi ezaakulaakulana basobola n'otwala omwezi ogwo nga bali ku luyimba naye wano n'omala oweza omwezi nga tonnawa muyimbi vidiyo ye nanti agenda kutimba agamba oyo yanziba oyo oba vidiyo yange yagiwa tampa vidiyo yange naye nga gwe naawe okola research oyagala kumuwa kisinga naye kati twamanyiira waneeno ennyimbo zangu ya leero enkya nga luwedde so ekyo kitta omulimu and it's the biggest challenge so far ng'ovudde ku by'obufuzi neeno challenge nene kuba music waffe awo wakaaba takula sikuwulirangako mu sikando yonna nti oba olina omuntu gwe wayombye naye oba olina omuntu gwe wavumya ekintu ekyo okikuumya otya era okikoze otya nze ndi muntu w'abantu nkolagana na buli omu naye ng'ate weewaawo nze ne wemba nkolagana na buli omu era wabaayo abantu era bakuwalana behind your back era obeera awo n'obiwulira n'owulira nti oli yakwogeddeko kino oli yakwogeddeko kino naye tosobola mwanukula kuba kati w'oyanukula omuntu awo luba lufuuse lutalo nze era oli ne wanjogerako kinnumira eno ne nfuba okulaba nti kizikira naye sisobola kuddiza nti ate tuyombagane awo muba muguddewo lutalo so kati nze omuntu ne waaliyogera ki ne waali njogerako atya nze sirimuddiza nsi yenze ekika ky'omuntu asobola okuddiza omuntu ebigambo kozi nze njagala nnyo obumu era kyova olaba ne wooliba osanze ku bavideographer abalala Frank Ajja Aroni obaani ayinza okulaba n'agamba wakoledde mu kafo kyako vidiyo n'omubuulira naye omuntu omulala agamba kansirikira akafo kange kuba tuli muki mu mulimu gwe gumu naye osobola n'okujja kati Aroni aluli eri yampita ng'akola vidiyo ya Gravity ne Shakira dokita nengendayo ne tubeerawo awo ne ndaba engeri gy'akola biki naye omuntu omulala agasijja kugendayo kolaki Gravity omulimu teyaguwanze yagwe kati njagala sijja naye njagala tufune obwo obumu mu industry kati omuyimbi nga yagala okukola naawe Uncle Darlington wa 01
bintu ki bisaanyizo ki byalina okuba nabyo ebisookerwako? Nze kisooka kati njagala kukola n'omuntu ng'ayagala art. Kuba kati abayimbi abasinga tebaagala art. Kubeera awo naaga nkubye ekiyimba tugende tukolekole mangu vidiyo yonna gye tukoleredde tugitwaleyo ku mpewo, naye kati njagala okukola n'omuntu ng'ayagala art. Njagala n'okola n'omuyimbi nga akulekera ggwe nga videographer n'okola ekikyo ye n'asigaza ekikyo eky'okuyimba. Kuba kati abayimbi ebiseera ebisinga vidiyo zaffe ekizireetera okufaanagana nti omuyimbi aba ne kyayagala naye ng'ate kyawukana ne kikye yayimba. Ng'ayinza okujja yalabye vidiyo ya Chris Brown ng'ali mu swimming pool yeebase ku kitto oba ku kifaliso naye ng'ayimbye birala naye nga eri vidiyo yamusanyusizza gy'ayagala. Naga nkolera vidiyo ng'eya Chris Brown n'akulaga ne reference naye jjukira si ye yekka aba agirabye. Wabayo n'omulala eyagirabye ng'era ayagala idea y'emu, kati oluusi ne mukola ebintu nga bifaanagana. So nze always nkola nnyo videos okusinziira ku muyimbi ki kye yayimbye. Kyova olaba nze sitera kukola nnyo videos ng'oba za warehouse oba kinkola nnyo ku mbeera omuntu gy'ayimbye. Ennyimba zange ziba ne storyline. Kubanga ekintu ekyo kyennyininyini kyoyogedde tutunulira vidiyo y'ebiseera ebyo. Buli muntu yalinda alabe vidiyo egenda faanana etyo. Era abantu baddeyo ne basiima nti omusajja yabadde mabega w'ekintu ekyo. Omusajja abadde amanyi kuba twalabiramu ddala ebintu ebyemabega ddala. Bannange nno abamu mubadde temukimanyi nti Mwami Darlington nno ono yali emabega w'ekifaananyi ekyo n'ebintu ebyo bye mwalimu ebyedda bye mwalaba omwami ono ye yabirimu. Era ndowooza ajjiro ddala ekifaananyi ekisinga okuba ekirungi kintu kye twali twagala. Ye yali emabega waayo vidiyo y'ebiseera ebyo. Kati Mwami Darlington n'ekintu ekirala kino oluusi kitawaanyaamu emirimu gyaffe. Okikoze otya kubanga then olina bizinensi ate ng'olina eno mu bintu bya videography? Kuba tumanyi bitwalamukko ku budde, byetaagisaamu akadde okugamba nti ngenda kukola kino ngenda kuva eno nzira eno wekito. Ebiseera ebisinga obeera oluusi kale mu kutambula kukola kino okukola kino. Ekintu ekyo kikwasaganyizza otya bizinensi n'omulimu gwaffe guno ogwa videography? Tulina kwesigaŋŋana ku mirimu kuba nze ebintu ebisigadde ebirala tuba n'ababirwaninga. Naye ekireetera abantu okubeera nga buli tasobola kususitaininga bizinensi ezo ez'enjawulo aba ayagala nti yali wano ku washing bay, aba ayagala nti yali mu music video, aba ayagala n'ekuba kuvuba nti yaba agenda ku lyato nga teyeesiga bantu balala bayinza kukola nabo. Naye nze kati nasalawo nti ndi mu bya music, abalala basobola okukwasaganya ebirala. Ekiba kinneetaagisizza mba nsobola okuyingirawo. Naye nga nze majorly nsinga kuba mu bya music. Kati ng'oggyeko eddwaliro lyaffe liri etulabye, ng'oggyeko n'eno videography gw'okwasaganya, olinayo bizinensi endala era z'olaaninga? Njagala kuyingira bya real estate ebyo mpola mpola, era ndi mu kuteekawo budduuka bwange eyo. Waliyo n'obuyumba bw'abapangisa nti bwe nfuna akakisa ne nfunawo akantuntu nga kalayisi mba nsobola okugamba akankakwasaganye nteekewo, kuba ekiseera kigenda tuuka kuba kati sinze wa kabi nti oba nze asinga videography mu Uganda oba mu nsi ate abaana bamerukawo enkya n'eggulo. Ekiseera kigenda tuuka ng'ebintu byenkola balaba fashion, old fashion nga tebikyaliko. Awo Mwami Darlington sebo tonnabatuukawo nga tebikyaliko kaakati obaayo ne buli obukutaasa. Era kyova olaba ngamba wenfuna chansi ne nteekawo budduuka n'oteekawo obuyumba bw'abapangisa ne woba tokyakola nga covid we yaliwo nga temutambula omupangisa abeeyo n'akuterako ka mobile money n'osanyuka. Kati Mwami Darlington nga tunaatera okumaliriza, buno obudde oli mu videography,
naawe otendesewo ku magye oba ku baana singa onooba otuuse n'ogaba bannaye kati mpumudde bano basigale nga bakwasaganya? Abaana bangi nnyo waliwo n'abatandika okukola nga gye bali mu field eyo lwakuba abantu abamu omumentioninga kiyinza omunyiiza ng'alaba nga gwa muzala ye nti mwana muto bagwe yamuyigiriza oba ki. Ate nina n'abakabi nga nze aba inspiringa nga bakabi nnyo nno ddala ng'oli aga vidiyo zaagu zinyuma naye nga nze aba inspiringa nga baga olaba Darlington yakikola ate abiriimu ate olwaffe. So nina n'abo bena inspiringa nina ne bensomeseza nga bajja baagala kusoma nga ba intern ne bajja nti tuyigirize twagala kukolerako intern wuwo naye olw'omukwano gw'oba obalazemu nga obasomesa ne ba ending up nga basigaddewo ne mukola nabo ne bayiga ne batandika ebyabwe era mbalaba eyo nensanyuka abamu balina mu movie nga bo tebali mu music. Kati abantu era baagala okumanya Mwami Darlington akwata nnyimba z'abayimbi zokka oba n'oba balinayo omukolo bino naye era abikwasaganya? Emikolo ngikwasaganya naye era nga woomanyi wabaayo abantu abasinga oluusi mu mikolo baba mikwano gyaffe. Nze sifunangayo mukolo gwa muntu nga simumanyi nga ngamba bampadde buwi nambayo ne baŋŋamba okola emikolo era mikwano gyaffe be bajja naga tukulaba okola vidiyo n'omukolo ogusobola. So kati abo benkoleddeko naye sikolera nku bantu bali outside the music naye nga nagyo ngikola we giba gizze sisobola kulemererwa. Era kamera ziba zezimu oba zo eza music naye ezabali erinda ez'emikolo ndala neza kuba kati eza music za kasente okujjayo kamera ekwata music video gitwala ku mukolo gulina okuba nga gwa budget nnene era ekifaananyi kiba kyanjawulo naye omugole ogenda okimugamba n'alabamu nga bulijjo abakwata emikolo amukwatira ku miliyoni 2-3 bw'ojja omusabe miliyoni 10 nti ngenda omuntu akola abeerako n'obudde obuli free naawe olinamu ku budde obuli free noga nti wemba siriko mu vidiyo gulaffe siriiko eri mu ddwaliro ndiko wano weewati kati nange ndi mu budde bwange oba okuwummulamuko obulira kisingamu. Nze eva mba free ne music video ezo etuba tuzikola nze mbanga ali free kuba kyekintu kyenkuliddemu mulimu gwa Rakizale kyenyinza okugamba nti kyetukuliddemu okikola naawe onyumirwa kyokola so obanga ali free ndowooza kiringa nga kusamba mupiira kuba ndaba abasambi b'omupiira nabo basamba banyumirwa ate nga aaninga ssente naye kati fe okusinziira nti toba na boosi nti agenda okugamba eva bakumulimu kati nze buli kimu nkitwala newe mba nkola ebanga free time yange era ne kaakati wano emujjidde it's my free time naye mbeera ku TV kulabawo mirimu mipya ki egizze bantu kyabapya abazze abakola videos nakunoonyereza era oba okola during your free time so siina nnyo biseera naye kyenyinza okugaa nti buli kadde nze mba free. Wakola oluyimba lwa Energy olwayogeza buli muntu ebigambo Jostede ne Dr. Jose Chameleon musinkana mutya ne Dr. kwa manyi musajja si mwangu by the way n'oluyimba lwa Energy olwo Dr. ye yagamba Jostede nti oluyimba tuluwe Darlington twaliwa misa akyawo nga tugenze kulya mmere nensangawo Dr. ne Jostede Dr. we yannengera nampita mu kompyuta nanga nina oluyimba ne Jostede naye gwaba alukwata naga Jostede lumuweereze awo there and then nekiggwera awo Dr. okumuyiga obulungi namuyigira ku Chaga Chaga relative wange n'ebyaddala muyinako Oluganda ku saidi y'abamaama eyo so aba uncle wange era Chaga yeyandaga abayimbi abasinga yeyandaga ba radio yeyandaga Dr. era Chameleon nanjagala nnyo lwa Chaga ng'abeerawo nagamba
anko oyo muntu mulungi anko oyo tuvudde wala nabeera nga akunyumiza ezo emboozi so ne tufuuka ba mukwano lwacaga kubanga yeera ali mu production oli owa audio naye nejjo stede era twakula naye yadde oluyimba lwa energy Chameleone ye yamugamba alumpe naye twakula naye ye Nateete muri muti twakula naye ye Nateete namukolerayo era n'oluyimba ne Chosen Becky alina video ye ne Chosen Becky kati naye Chameleone mu kumugamba nti Darlington tumuwe video teyakaluubizibwa kuba era mukwano gwange tuvudde wala kati abayimbi aba abasatu abanene Bebe Cool Bobby Wine bali babala boto bakolerangayo bani okuli Bebe Cool Bobby Wine Bebe Cool ayina abayimbi be yali asayininzaawo mu covid nabakolerayo ennyimba era ndowooza ajja zita very soon naye ne mukolerayo oluyimba ne Epas lwalina ne Epas baluyita For Real Kamidi twakola naye waliwo n'oluyimba lwe yakola ne waliwo oluyimba era lwe namukolera papa ye yalufandinga lwakuba ennyimba zimva mu mutwe kuba bingi Bobby Wine namukolera vidiyo y'osobola ate Bobby naye namulaba dda ku Kim XP kuba nze ne Kim navanga ku ssomero nga ngende wa Kim ng'atuyigiriza ottema ng'abeereyo wa bakuli nga tugendayo wa Kim ng'era Kim yakutuma n'okubeera nti mpandiika story za video Kim nti kuba Kim yabeeranga awo ng'awandiika story y'oluyimba nga oba creating a concept ng'omubuuza naye kiva ku kyokuyiyawo ekiti kiva ng'akubuulira ye muntu eyali free era ne kaakati obudde buno wemba nkola ne kaakati obudde buno wemba nkola nsobola omuyita ne mugaa luno oluyimba lunzanyeemu olowooza story yalwo eyinza kuba etya nakubuulira nti story eri weeti ne weeti nakugamba ne woba editinga mpita mbeewo ngo editinga story eno ndabe weneevaayo so ye muntu ali free nange era nakola dda waliwo n'oluyimba lwa Bobby Wine ne Silver Kyagulanyi olwo twalukola ne Kato twalukola ne Kato wa Gong Records n'obufaananyi mbuyina nja bukuwa obulabe twalukola ne Kato wa Gong Records naye nga ne Kato yali student wa Kim XP era kati we yafuna eyo ddiru nanga tugende tugicape so kati naye Bobby Wine tuludde nga tukolagana for over 10 years oba 11 years back kati nno Uncle Darlington abantu babadde bamanyi ekintu ku shootinga luyimba nti mu aba videography gwe kasitoleta kamera n'omutunuzaamu kiba kiwedde bintu ki ebirala ebigenderere mu mabega w'ekintu ekyo ndowooza simanyi ba producer ne balwayita bye bayitamu naye nga naffe oba oliawo tuyinza n'okuba nga ate omulimu gwaffe muzibu nnyo okusinga ku ba producer ne balwayita simanyi biki bye bayitamu naye kati ffe omuyimbi wakuwa oluyimba olina okuluwuliriza w'omala okuluwuliriza olina odduyiyiza concept oba storyline olu video wegenda okubeera w'omala olina okunoonya locations ezijja mu story eyo gy'oyagala w'omala olina okunoonya ba characters abantu abalina okujja mu story eyo w'omala ebiseera ebisinga oba n'onoonya makeup artist ayinza okukolera omulimu omulungi kaakati omanya equipment oba okukozesa kati oluusi kibaawo nga n'ebifo biri wala n'ovanga ano n'ogenda ejjinja n'osooka ate n'onoonya ebifo ejjinja n'osulayo woba tobifunye n'opangisa hotel n'osulayo n'oddamu enkeera n'onoonya ate w'obifuna n'okomawo oluusi tuva ano n'ogenda Fort Portal for 6 hours ovuga nti ogenda kunoonya location n'odda so bitawaanya
biri a bit challenging naye Katonda atusobozesa ate okukola ekintu ekirungi. Kati Uncle Darlington nga tumaliza bubaka ki bwolekera abo abazadde abataagala abaana kujja mu guno omulimu gwammwe? Simanyi kuba nange bazadde bange tebaasanyuka nga ndi mu bino. Kuba nze olwo bali baagala obeere ki? Oba lawyer mu kusooka baali baagala mbeere lawyer. Naye we natandika okubeeranga ne Kim XP awo tukoze Pain Killer ennyimba za Zioni biki. Kim yakoleranga ennyimba za Bugembe biri babitya awo nga nze anoonya zi location. Kim angamba twagala ekifo weekiti biki nga ofuna obudde n'ogenda n'onoonya nga nkomawo eka nga banvuma nga baŋŋava mu bintu abayimbi balogo, abayimbi bagenda mu nnyanja, abayimbi benzi nnyo ojja kulwalirayo obulwadde nga buli kibi bakiteeka ku bayimbi. Kaakati mu ebyo ebiseera ate Kyaga naye n'atandika okundeeta mu baradio ne baŋŋamba bajja kusaddaaka bikirwa naye lwakuba nali wa mutwe munene nga nange mpwira bino byenjagala saabawuliriza. Naye ate leeta ne babeera happy nga balaba nina kyenkoze eki kyenneekoleddewo nga nti muzadde wasobola n'okukubira n'agamba banaye njagala kulya kanyama n'omugamba gula akabuzi kalamba naye nga luli eri baali bagulabanga ogutali mulimu nga bagula bobanga ebyokwejalabya oba ebintu byabayaaye. Ate ne Bobi Wine ono bw'ayingidde mu byobufuzi n'alaga nti asobola okuvuganya ate pulezidenti w'eggwanga nakyo kyongedde abantu okulaga nti abayimbi nno bagezi n'omulimu gw'abayimbi okwongera ate oguwa ekitiibwa kuba luli eri baali bagulabanga naye kati osanga n'omuntu eyasoma alina PhD alina ki ng'awagira Bobi Wine nga tasobola namuyisaamu maaso nga bonna baagala nti Bobi Wine yaba atukulembera, Bobi Wine yaba akola ki. So kati ekyo nakyo ne kireetera omulimu guno okugulaga nti ki gw'amaanyi. So omuzadde ali eyo sisobola mugamba nti kkiriza omwana wajje mu music naye woba ng'omwana we awulira kyekirooto kye it's his or her calling muleke ate tomukungiriza from okujja kuba music mulimu nga emirimu emirala ate mulimu ssente mulimu okukola emikwano mulimu kuba abantu abalya ku music bangi. Omuntu in fact simanyi atalya ku music mu nsi muno taliiwo kubanga era bata kizibu kubanga tulina ne bana abagira obunyama eri mu bivulu abatunda soda aba transport boda bikitwala tugende kati n'abasirikale okuwa security buno obudde kwe basinga ennyo kati ofuna obulimu abannema KCC bonna babasasula. So ogenda nola ne mu campaigns abantu ababa beesimbyewo era bayita abayimbi nti jangu okubire ku campaign. Ate besides that ne music ddagala nti omuntu osobola okubeera nga oli heartbroken oli depressed n'oteekamu obuyimba ate obukulyowo omwoyo. So teriyo muntu atalya ku music, teriyo muntu nga tali concerned ku music lwakuba abantu edda music baali bagutwala ng'omulimu ogw'abataasoma ogw'abantu nga tebaasoma naye kati kirungi nti abantu bonna abali mu music kati omugigi guno oguli bakyasobola bayisaamu maaso. Bubaka ki bwolekera abafaani bo Mr. Darlington? Nze obubaka bwe nnyinza okulekera abafaani bange kusooka beebaza kumpagira nti mwebale nnyo mwebalire ddala okumpagira nti wabaayo ne vidiyo nga ssebo bafaani gundi ayinza omuyimbi okuta oluyimba oba ku TikTok oba ku YouTube okwo nga tannakola vidiyo bafaani ne bamugamba luno oluyimba gundi story yalwo gundi yajja odduggyayo. So mwebale nnyo kumpagira
mwebale nnyo ku neesiga nti nange nsobola okukola ekintu ne kibasanyusa ate nga mwongere okutuwagira n'okuwagira music at large ffenna si nze nzekka ennyimba ze mba nkoze naye n'ez'abannange mwebale nnyo era omutonzi abawangaaze tusobole okukola era ebintu ebibasanyusa. Mwami Darlington nga bwe bagamba ewabeera amaanyi g'omusajja omuwanguzi wabeerawo omuntu abeera mu supporting yagula kompyuta ezasooka naŋŋamba kola genda maaso kola so naye obudde buno ne mmala mu mentioning agenda kuŋŋamba wanzise nze ebintu ebyo sibyagala ye muntu ayagala okubeerawo ng'ali bibye tayagala mumanya tayagala kukola ki so nze mikwano gyange eminenzi ginsapootinze nnyo so oyo yekka abakyala abo bamenya emitima. Lwaki Mwami Darlington? Abakyala bamenya emitima nze nina omuwala gwe nayagalako ennyo nga buli kenkola nkawaye nze nsobola n'okuleka okulya ye ne mugulira ku Javas enkoko biki ne bagimutwalira nze nessirya naye maama teyabiraba nammenya omutima kati okuva ku olwo mbagenda kitini kuba buli we weesibe nnyo ku muntu olemererwa n'okukola kati ate omulimu gwaffe gwa kuyiiya nnyo oluyimba okuluyiyiza concept kati eri bakukyaye eno omuyimbi akuwadde oluyimba togenda kuconcentratinga kuba ogenda kuba mu depression so ekyabakyala Katonda wanaaba ampadde omutuufu ajja kujja mu kiseera kye. Bannange nno ye Uncle Darlington gwe tubadde naye olunaku olwaleero just wano tusunyeeko busunyi ebintu bingi nnyo byakwasaganya mmwe just mumulengerera eyo oba mumulabira eyo naye nga nze mwebaza okuba nga alina ku music wa Uganda wano ataddeko ettaffaali ddene ebiseera ebisinga munnaye ba videographer babeerabira babajjukira leeti tusinga tunulira ani yakoze eŋŋoma eyo tetutera nnyo bakola ki bajjukira naye nze nasazeewo ne ŋŋamba Uncle Darlington nyina omuleeta atuwulire music kuba ye bamu abantu bamutaddeko ettaffaali abalina ekintu kye bakoze newankubadde munnaye abamu bagamba basiima okoze eki basiima ogenze fe tetujja mulinda kumusiima ng'akoze eki ng'agenze naye nga olunaku olwero bannaye sigenda sukkawo wano Uncle Darlington waali gwetaaga omwebuuza ku bintu bya music Uncle Darlington n'okuwandiika owandiika zino ddala ennyimba z'abayimbi oba just goli eno mu script ya videography? Ndi mu script ya videography naye nkolagana ne ba writers by the way abasinga era abayimbi bangi nnyo benguzizza ennyimba nga nze nsobola era nange ngula ennyimba ngenda mu ba writers ne mugamba akakayimba nkaguze wenkagula nze nsobola omumanya nti muyimbi waati asobola okukayimba kuba waliyo ba writer abamu nga tebalina access ku bayimbi so nga ate ba writer bapya naye nga bawandiika bulungi so kati nze wengula obuyimba nsobola omumanya nti kanno ono asobola okukatuulamu nengenda ne mmutuukirira wemba nakaguze miliyoni ne mugamba kale mpeemu kitundu waba akaabye oba bbiri nange nenfunako amagoba so nkolagana nnyo ne ba writers mu kunoonyeza abayimbi ennyimba. Kati olinayo omuyimbi gw'okutteko gw'oleeseeyo kuba tugambyeko oyagala kukolawo kibiina? Siina muyimbi gwe nkutteko nga nze amussaamu ssente naye nina omuyimbi gwe nkutteko mu ngeri etya okumunoonyeza oluyimba ne mubuulira nti kuba waliyo abayimbi abajja gye ndi nga bazze bakolera vidiyo naye naakuwa oluyimba ng'oluwulira si lulungi n'omugamba nti naye olaba osobola okunoonya oluyimba ne tulukolera vidiyo ne lukolera okusinga luno kuba luno we tulukolera vidiyo ndaba nga ssente zo ngenda kuba ndidde ndye nga terugenda kugasa ate abayimbi abasinga sinnafunayo annyiigira ne bagamba golooza writer ki n'omugala writer waati ne waati n'omukubira essimu n'oba connectinga oluusi n'obawo mu studio nga bayimba ne bakola oluyimba n'olukolera video and it works for them mu ngeri eyo
ne offers n'omugamba nti okusinziira nti otandika sijja kukolera ku ssente zenkolera bayimbi banene nti ojja kujja tuyiiye tweyiiye nkukolereyo oluyimba naawe mmanye nti nkutaddeko ettaffaali ku lugendo lwo lwa music so mbayambye mu ngeri bwentyo singa mbateekamu ssente. Mr. Darlington, mwino nammwe ekibiina ekibagatta nga mmwe ba videographer? Weekiri. Kikyakola? Kikyagenda maaso naye tekiri nnyo active era St. Jude ye president waffe. Nze mobilizer mu kibiina kyaffe ekyo. Wanaabayo olukiiko nze akuba essimu neŋŋaa gundi jangu kuba engeri gye nkolagana n'abantu bonna kinyanguyira oba mobilizinga naye tekikyali nnyo active ndowooza oba bali bize naye nga weekiri. Banaye tetugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President e Masaka City. Gw'omuyimbi ng'oli eyo ng'oyagala kukolera vidiyo ennungi oyagala ekifaananyi ekirungi olugero olulungi Uncle Darlington waali byonna bikwasaganya. Abantu bangi muddeyo ne mugamba nti yali akoledde ani muganda wange ngetandika okumenya ennyimba tuyinza n'okusulawo. Nze mbadde sikimanyi nti rediyo ennyimba ezisinga obungi yalinga emabega waazo ffe just twanyumirwanga bunyumirwa kifaananyi na muziki. Bannange mujje Uncle Darlington mumunoonyeeko byonna bikwasaganya. Agambye n'oba oyagala kuwandiika ng'oyagala omuntu anaakuwandiikira oluyimba asobola omukutuusaako omuntu anaakolera audio mulungi byonna bikwasaganya. Bannange ebyoma biggwa byokya nkoze ne LK shoots yabeera oyo ku kamera nange Uncle Seeki Uncle Darlington neyanza nnyo munnaye okumpa omukisa nzaani okubeera nga nzaani na interview omulundi ogwokusatu naye nange mukisa okumpa kale omukisa gw'ompadde okwogerako eri abantu ne bongera okummanya n'okuba bizinensi yange maaso lwakubeera kubadde kwekaza nnyo kuba nze ntya kamera waneno mu kuboggolera abayimbi naawe tokola otyo oti ne ba Vixen dduka akola oti byangu naye we bakutunuzaamu kamera. Bangamba ba director bonna baba bakambwe. Kituufu Mr. Darlington? Nze ku mulimu mba mukambwe naye we siba ku mulimu siri naye ku mulimu kuba nange wenzija akawogo ate kati ebintu byange vidiyo zange esinga zibaamu nnyo drama so okwagala okugjayo kiri ekintu oba olina okukambuwala basobole okukola kikyoyagala. Bane Uncle Darlington tetugenda sukkawo wano neyanza nnyo neyanze owalibaawo akakisa akalala oba muyimbi wakola interview ndiweebwa omukisa omulala Mr. Darlington. Amina taata. Kale bannaye tumubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale.